Executive Media. Focus, innovate, succeed. Abantu bangambe nti nangira Jowy simulangira. Namulangidde, I sound like mulangira because I was clarifying. Okitegeera, I'm a bad person. Oyina empisa embi. Mukwane empisa embi ze nina. Ziweza nina ttani nga ttaano. Nina ebyana bya turera 10 n'ebya. Nina obukutiya 58 ne kilo 5 ez'empisa embi. Kadi zino hafu zengira nengabiragabirako bembeera okumpi nabo. Kaka kuweyo kwota y'empisa embi. Kubanga empisa ennungi zikususse. Nawe nkankuweyo kwota. Gwe weetaaga hafu. Like that. Nembagamba Charlotte is a hyper person. Alikekikyamu. The girl is disorganized. The girl is as though she's mad. Alinga wayezimu tezikuli. Kale, she's so vulnerable for me to reply. Kati bagamba batya nti Shuga yazzeemu Charlotte. Nabba engoye ewaaba Jowy Landa, nabba essaati ya Jowy Landa n'enziba engoye za muganda we yamwogedde Daisy n'enziba simange engato and all that. Essaati gye boogerako kweri ku TikTok yange ya white, it's a baseball shirt erimu ebya green. Nagendera mu baseball shirt yange ngerimu ebya blue. The girl liked the shirt. Oh, Jowy Landa. And we exchanged. Era abaatulaba nga tuzze ku sound check ya ekivulu bakiyitaani Kyaswangzi kyaliwa wane erugogo nga siku eno rest and dry. Yes, abaatulaba ku sound check y'olwo lunaku twali tuti ng'ayambadde eri nga nyambadde eno era naye eri yagisigaza kwasobola kubanga nagibba nengirecordingiramu video etali emu etali ne interview nga nine dodo ye sat era gye nalimu eyo banzibe oshegera kati already those are allegations and ade njaga no Charlotte mu guiding mugambe munnaye kubanga naffe eno tusabula ku internet naye towaayiriza guguba musango ate nze nga sagala musiba kubanga bakamusiba juzi bakamusiba ate yabadde akoze ki awo nga walampe mutabani w'omukyala omwana muyimbi bamuyita Lucky Joe nga mwetuzeeko ne bamusiba nakabira ku poliisi ne bamugjayo era nga bwakoze waneno nga kati oba leero bamukubidde waso I was intending to naye byankutte off. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa Shuga teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. So, tuli wano lero tukoledde ku Mimi's Glamour. Saagala mubeera omulowooze. Producer, soko iseko mushaliya zino. Abantu basoke balabe new stock. Tozuminga nnyo muffe, soko otambuzeemu ku kamera bwoti. Abantu ge bawulira ebigambo byange. Soko otambuzeemu ku kamera. Anti soko ogitambuzeemu ko balabe. Mba njagala nenjoga. Kasooli, nkuguliyo kasooli. Kasooli. Shuga. Teweefuula nnyo wa kibuga. Nedde waffe like kasooli za staple food. Maize. Staple food yani. Ngabwe your staple food is matoke, ours is Hey. Kasooli wammeka? naye osobola okumenyerako. Hato sose n'omugaana mukwano staple food lwaki mukuwa. Ndi wano eno ne black sugar tuli ofuna appetite ng'omuntu adi kumpi. So tukoledde wano ku Sapporo leero ku Mimi's Glamour. Maama wa kasooli atoyingidde buyingizi mu kamera. Tuwe mu kasooli omuto. Ntuula. Tuwe mu kasooli omuto. Wammeka mmeka? Wa 10? No 10. Yogera naye Oluswayiri. Utuwa 1000. 1000 yanga. Atuwa omuto. Totuwa akaluba. Ayocha. Mususe. So twalesa new stock one ku Mimi's Glamour tulina 2 pieces. Producer agenda zibalagaawo. Leka nyambalaka. 2 pieces ennungi okamala obukamazi. Tulina sharias ennungi, casual. Byonna twakabireta kaftans. Tobeere eyo n'oyita mu festive season nga tompagidde. Ndindo uwo. Ogambye eno staple food yammwe. Toyagala. Ngayambadde simwagala. So tobeeraawo n'olowooza nti engoye tetwazireese. Byonna weebiri ezo 2 pieces would dress obulungi, kaftans ennungi. Maama wo tayambala ekintu ekitategereka ku Christmas. Era Shuga olina okugira zino engoye. N'ozambalamu. Anedda. Nga bwenkugamba. N'okuzitwala nzitwala. Nga bwenkuvediyo nga abakiyita bati. N'okuzitwala. Nga bwenkukwata. Nja kunkwata nga bangulira. Papa akomawo. Nze kasana n'omusajja omugagga. Kiki ekyo kyokola? Gwe Shuga kasooli amulirako omunnyo. Kasooli bamufumbiramu omunnyo. Okirabye? Kasooli abeera ki? Kasooli bamulirako omunnyo tokimanyi. Ene bannaye kasooli bamufumbye oba bayomba. Naye yennyini amulemye mpa kasooli omuto. So embeera eriwo kati etambula ye Shuga. Njagala musoyasoya bibuuzo nze nga maama we wano nakulabye ku live. Yasenga. Tereko omunnyo olabe.
ne kampolye ko yiwa Duma wano. Lumakola katini. mba mwe ngono ate nga akola omulala kibulamu owooma Anti saddemu munnyo. Kati kamutere kuno nkuwona. so kasoli tumuteekako omunnyo tuli bannakenya ffe. This is our staple food. Kati wano n'ekikopo ky'amata oba omaze. Iyi ng'olya kasoli bbiri. Omuntu abadde wa anko. Wa anko. Manyi ffe ewaffe Kenya. Muweeyo esatu anko. Nkugabira ekyalo. Kagundi omwana akakomezaawo. Nkugabira ekyalo. Kugabira ekyalo. Kati beera ng'ova Kitale. Nva Kitale. 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 So, tubeera ba Westerner. Ava Westland. oli otya Shuga? Nakulabye kulaba wange. Taliiwo kati. Akomawo. Oli mukwekola ebintuntu. Akomawo. Agenda okudda. Bali njagala naye full time. Nakeesa bwova ne ku live Shuga. Noga muno omwami wange engeri gy'ataliiwo ankubidde kati kammala omukwata. Era kubanga kati abangu. We nakomye otegeera. We nakomye akimanyi nti ndi wano. Update ku update. Kati ngenda mugamba mbalya kasooli. Ewasenga sidi nga abadde yogera ebigambo bingi mufaaki ne Jowy Landa. Nga sina kyenfa naye. Naye alabika kinakuba yataddemu effort nnyingi. Aweereza ababaka. Ate nze ndi one man army as usual. Bakuvume. Nsobola okufuukuula ababaka. But your mini problem. I cannot waste energy y'abantu abakulu abalamba. Mbonga boogera ku kantu bwe kati. No. Akooka malanga. Ne mwali ba mukwano ne Jowy Landa. Yagambye nali mwesibako. Atya. Mbugo wali wesiba ku Jowy Landa. Nali mwesibako. Yakyogedde ali mu mbeera ki? Ndowooza ng'akosezza ebiragalalagala. Omanyi abaana banywa ebiragalalagala. Jjukira wasman of ice bbiri. Ng'avuddeko. Zimala gwe ng'okola ky'oyagala. Wagambye yeeyagala ne bba wa Macha. Macha yaze ku live n'akyogera. Ne mwongereramu volume. Macha omufumbo. Macha omuzinyi my friend. Mumanyi. Macha mufumbo. Aina boyfriend. Oba boyfriend we. Aina boyfriend. Kati boyfriend we akwana gundi nagulidde amuweereza zinuudi. Omusajja tazaagala. Abaana baweereza abasajja amabeere. Abasajja nga tebagala mabeere nga bagala mabina. Oweereza ebbeere. Mpozi Jowy Landa talina bbina. Mpozi teriro tanko yadde omusinkana ono Jowy Landa lino lye bbina. Gye balyesanga. Not today, not tomorrow, not ever. Ne kati omuntu obeerawo otya nga tolina bbina. Like how? Ajiga ne bwekyo temukiriza dde okwambala era silicone. Ayinza okugwa. Andi kiro nnyingi. Nyabo! Anayi. So, omwana w'abaani ng'ogenda omukuba. Nakubya. Andi egiro nzunga. Ku internet. Nsanga omwana bamuyita Shairota naye ate simumanyi. Anti nange ka video nakalabye. Ngenda olaba nga baga Shuga akubye omwana abandi nga tosobola. Nsisobola. Ezo n'essaawa n'abadde Crown Japan. Lwaki yekwasa kale kagambe. Shairota ye yaani soko bintangaze mwata abaana ba TikTok abamusiba manyi. Gundi muwujja. Koteeke wansi kasooli. Ndi mumalawo kano katono nnyo. Muwujja bunyama wa Jowy. Wa team Jowy. Not team. Now, Shairota yavaayo n'agamba nti nno gundi bamuyitani Vairota. Omuwala ye Sharon. Avaayo agamba Shairota yanzijisizaamu olubuto biki bankolako interview ku Galaxy.
n'abaali balina obudde awo abamukolako ki interview ba YouTuber kati nga afuuka super glue Bayota bambi yagwa ku super glue yali alowooza afunye girlfriend oba one night stand kumba alidde super glue super glue ng'akyusa erinnya ng'agamba si ye Sharon erinnya ye yasooka yali Sharon girlfriend to Byatandika kati eryokubiri ne lifuuka Shairota kati mu kubeera nga yaliko amasannyalaze yalinamu amasannyalaze gaba ga sola enkuba nejja etonnya yafunamu awaga ennaku 2-3 ng'ago shifura gaali bwegato yes so ono ng'ali pirooli balina alina omwana yeka amasannyalaze ng'amuteeka mu vidiyo ye amamuteeka mu vidiyo ng'amuteeka kwetambula lwe yeetaaza okugenda ewantu ye nga teweetaaga nnyo bavunaanyizibwa ng'amupakira amukola ki ng'amutwala basitula ensawo n'akasimu ak'amapeesa ne bamurekodinga vidiyo so gwe gubadde omulimu gwa Shairota era ye ku meeza aba anywa nayiro naye ne banywa tojja bitegeera bino bye naye bano babeera ku gina emizinga ng'oli yali ku nayiro kati kyembuuza bino ebyokugamba nti wamukubye byazze bitya kati nkola eri interview gye nakola naawe kinkoze bulungi ndi naawe nsamalawoko kano kokka kasooka ali kasooli kano akamalewo si mbubi omuntu yenna afunako kyali asoose nno mugaana eno kiri akasooli kuswala mimwa eno kasooli gwe mulya batekeko ku faani terako omukyala w'omugagga faani nkyala nofuna ku mazzi aganyogoga afune ne ku mazzi aganyogoga mukyala w'omugagga ng'alabya simula wali kano kajjeeko bajja tutegeera nti tulanga paka we banaategeera nti eno kyano eriko abantu eriko balaba amasannyalaze manyi nva kukola njala wazzeemu mwami wagenda sanyuka amanyi yangambe ekyo kimunyiiriza ddala yakiyimbiridde buli simu ne lwaki ogenda n'okola enjala lwaki ogenda nga abannaani omufawumula emirembe kangende nkola enjala naye kati okungubaga kwaweddeyo nze yange onyumiza emboozi ya Shairota sagala that kasoli smell haba agenda yasamira eri mukwano so bwe natuula naawe interview eyo njijjukira bulungi nnyo ebigambo byange byali bwe biti wambuuza te mwabadde ki ne Jowy Landa nekugamba awo saagala kukola ki mwogerako nogamba it's an experience ajja kulowooza muwa amasannyalaze of course kyekyo because nze bwe nkwogerako oyagala toyagala olina obbeera buliwamu so nogamba no it's an experience era nenkitambinga neŋŋamba si yasoose abayimbi bangi era nompaawo kuba si ye muyimbi yekka eyagala n'okunyimbira ku eyo show si yekka eyagana invitation kyekyabafuula abalabe bange naye abakkiriza okujja nange for the event nabapostinga n'abaganye nabo nembakola ki nembapostinga kati ye mubaagaana n'anyiiga nnyo bw'anyiiga ng'ayita mu baana baneeno abalala abakozi ba vidiyo kubanga whatsapp group ye nze omu ku bantu abagizimba kuba DJ Roger yampita mu tiimu ye ate DJ Roger we've come a long way ye DJ Roger kati alinga gwe mbulamu bwange alinga tewetaaga kunyinyonyola Shuga jangu bagenda ogenda kulanga kino Shuga jangu ogenda kunkolera ki Shuga jangu nafunye omuyimbi Shuga tulina events I'm like you know me I'm just a call away I was the same thing to Jowy Landa so bw'amala okugamba nti no eŋŋaana ye kati n'obuzibu si ye kugaana ŋŋaana ye tusaa kunnyumiza budget nga nze omu ku bannamawulire essaawa zino nga okukolera ndi wa ssente abasasuddeko bakimanyi okitegere n'okugamba ne benkoleddeko challenge bakimanyi
nze Gael wemba nakola projects ze Gael, he's one of the artists that pay enough money. Ajja kukwata ku $3 3 agambye oluyimba lufiireko lwaki oba tolufiireko. Naye nina ennyimba z'abantu zenfiriddeko nga sina za $1. Okitegera nga za shilling. Sina shilling nga za free nti nkwagala my tano wange atadde akayimba. I do those things and musicians are familiar with my statements. Kubanga kati kyenalabye it's trying to bagezaako okupaintinga kifaananyi kibi ekyange naye baddiya nengero bategeeza you are painting a picture you already have. Bwabadde olowooza opaintinga kifaananyi kyange nti ndi mubi already ndi muntu mubi like I'm a bad person. Oyina empisa embi. Mukwana empisa embi ze nina ziweza nina ttani nga 5 nina ebyana bya turera 10 nina obukutiya 58 ne kilo 5 ez'empisa embi. Kati zino hafu zengira nengabiragabirako bembeera okumpi nabo kaka kuweyo koota y'empisa embi kubanga empisa ennungi zikususse naawe nkankuweyo koota gwe weetaaga hafu like that. So don't think nti no mbumu nkube nza sigenda kukola concert wadde nga ngenda kuyimba. Ate ogenda kukola concert eyitemu. Shuga anti wulira sigenda kulebeeta. Sigenda wulira sigenda oli munnaffe. Wulira sigenda kukola concert ngenda tegekebwa. Kyembadde ngezaako kugamba. I don't want to see you but people want to see me. Omuyimbi munaaye nga mpostinga abaana abo bampe ku simu yange. Ye bo bakola ddi abo? Bali ku mulimu. Oli personal assistant wa. Yakalya personal assistant yalina ne bill. Anti bange tagala kunkubira simu ne sitagikwata wankubira nga sigikwata. Kati oli alina okubeerawo yewe bamukubira agikwate. Mama ali na personal assistant. Kwa na personal assistant ne manager. Nakulidde boogera. Yes. Mbalaba abawala abo otambula nabo. So tulina personal assistant as we talk. Sanchi. No simu mbia. Just omwami wange yampereza gundi kapi. Esimu empya jjanga 16. Nali nyize ku macha ngendo zuka nga ndi mu hangover olunaku lunavuye. Ngendo zuka nga bampereza cover. Nga banfumbidde n'emmere. Nannaye. Ekyo kyangendo okulaga kitono nnyo waneno tebantikka bintu byabwe. Mugamba afuneko wakoma personal assistant alaga nnyo nti afaayo. Muli mukuza omulema olw'ekyo. I'm signed can no longer do free shows dear. Okitegeera? Era namuddamu okay. Kanoke na postinga. Owa yo fachinensi naye is you need views but that's fucked up. Go play this too on an interview. Kati ngalinga agamba views bulijjo namalanga kugamba bulijjo namalanga kujja ne ngamba Jowy Landa. Abaana bemanyiza okukolako mukama waabwe simu abagikooye kati. Abaana bamanyiira okitegeera? Simu abagikooye kati baba balina okukola. Ani baba omulimu tebasobola gukola. Okitegeera kati ako kaali kamanyiiro of the highest order. Ako kaba kamanyiiro. Nenkateekayo. Era nenkiva ati kati wali wombuuza nenkyogerako. Yaweereza bali ng'agamba nze mujjonkera. The girl is very stupid. Screenshots nazo mweziri bazimpeereza. Kati erabidde nti abantu batula nabo bennyini bamukoowa. Bakuweereza. Kubanga nabo abageya. Ye muntu atula naye waneeno. Just noddako wali eri tugeze mwena kyolese oba ng'otunda enaga. Yes. So abantu babeera nabo bennyini. Be bampeereza ebyo ebintu byabwe. Okiwulira? So when nakiraba nga kikuliridde ndaba mu video simanga Jowy Landa akubeereddewo in my head I'm like kyombereddewo ng'onkolera ki? Yogerayo nti nno namubeererawo nga kwanza nsobola okwogera byekkoledde ngamba nti wankola kino oba kiri okitegeera abantu baŋŋambye nti nangira Jowy simulangira namulangidde I sound like mulangira because I was clarifying okitegeera sinabatuukawawo so bwe malawo video nga busaculatinga awo wali oli bweru nentuula nemponinga nakulaba yes neŋŋaba naye waliwo omuyimbi onfukidde akayinja mu ngatto naye omuntu ennyindo osobola oginyiga saayogera ennyindo osobola oginyiga n'ogireeta omusaayi
Nyindo yazze omusaayi kati. Yes, nempulira nga nota buli kimu. N'ogamba ogenda kutaba video bye ng'akola 3 Sam. Nensirika. Nenzira nensi akwasimoogedde erinnya Akagato ne kamutuuka. Abante kamu n'abayimbi bangi muguni mu comment. Anti bangi abayimbi anti ngamba. Abayimbi bangi abakola ebintu ebibi. Bo bajja bateekamu abayimbi. Kati lwaki ye Akagato katuuka ye? Akagato munaye wayambala fitting y'Akagato 37 si wa 37. Shuga. 40. Nako wokoma abantu ababo. 40 mbadde nkyerabidde mbadde ndese. Akagato ekamutuuka nga Shairota akola video. Black Sugar, don't talk about Jowy Landa. Jowy Landa is a star. Kwanze bannange, let her be the star. Kati nze awomba ki Galaxy. Pawa aba star mu Galaxy. Awombera Galaxy. Is a star tomwogerako olwokubanga yaganya okuyimbira. Kati agamba abantu nti ensonga emuweesa jjajjaawe kubeera nga yagana okunyimbira. No. Kumbe bana basindika. That was not the result. That was not the reason. The reason beba neno abantu bo waaye 2.5 okunja Samia. That's the reason I came out and I didn't mention your name. You just got a fitting of your own shoe size. Cinderella yambala Akagato. Kona tugende. Eyo video yasoka we bagiraba nali ku live ya Zeus. Ndi ku live ya Zeus ndi kubirala nnyo njogera ku mwami wange my weight loss and all that. Monjalo nga byendiko nga bangamba Shairota akuli bulala. Kati I was surprised nengamba wa Shairota aina memory loss kubanga oyo mwala yatambulanga ne Jowy ne bamuma transport nze ne mumuwa. Oshegeera yatambulanga nabo ne bamuli meeting ogenda kunywayo nayo 2 ate nga mwe mukyaliwo paka sawa meka n'ogamba katunywe biru yange kubanga nze ndwawo okunywa omwenge omugulira ate woogugula nange mba ngenda kugula round eddako benywa nabo bakimanyi. Ndwawo n'okubeera n'abantu abagugula okuleka nga ntambudde n'abashalomu and it's been a while by the way. Omulala yali angulira yagenda ebweru Don Chris. Who else buys for me liquor before I forget my bagagga? Bagagga bange nyinza obbeerabira. Neni n'abagagga bange abagula. Okitegeera. Now, in my head I was like, mama, labika teyategedde kyakola kubanga yeerabidde. Abantu beerabira bafuna amnesia. Ate n'okubanga ayogera ku muntu mulala not me. Abagamba yagambye gwe nga banzanyira aka video ng'omwana wallahi bilahi tallahi abadde ayogera ku nze. Ne ngamba what is this? Yakoze atya? Ng'osirika. Ne mbagamba Shairota is a hyper person. Aliko ekikyamu. The girl is disorganized. The girl is as though she's mad. Alinga wayezimu tezikuli. Kale she's so vulnerable for me to reply. Kati bagamba batya nti Shuga yazzeemu Shairota. Tutya. So in my era nabagamba nga nina musanyufu. Kulaiva zisengamba oyo mumuleketi wa Shairota kyasawa kwogera kikola ki? Kikunyiiza. Enkeera nga waliyo vidiyo endala ataddemu Amoslovins simanga kati no okumanga omwana otamanyi kuyomba ngomaye bwayomba Amoslovins nkimanya alina omukazi omulala n'omwana gwe bakusasudde okole stunt. That's a plus for me if I was paid to do a stunt. Ate n'ogikola bulungi. Ate ne stunt n'ennyumira ku stunt kale ate kwesiva stunt kati okuva etwagitandika tewezezza emyezi 6. Egenderedde. Oyina kebera ku interview eyasookera ddala yali eganye. That's 6 months ago. Eyali ekulemye okukola. Gye nakola yes. Oli mu kwemoola. Nagikola. Nkona tugende munnange. Kati mba muntu akola stunt omulungi ntegeza omuyimbi enene yetaaga stunt. Wendi. Sente yo. Kuba stunt zo zikwatayo. Ate kitegeeza Amoslovins nga baba ne ssente esobola okuaffordinga mweno stunt paka naguno ogwaka. So ate abitaddemu Amosi amuvumye semanga Amosi mazi because ebitya kambabuulire ali ku mwami waffe amusamaze yakomyeko n'omwana amutaddemu waffe yes muzukulu omwana waffe ow'obuwala kati munnaye in my head I'm like now this kino kigenze wala okitegeera era me I was intending to look for Shairota naye nze nga mukubira ennamba egira tu but me I was intending to look for her one on one mubuuze ate omwana
bw'oba ogenda kunvuma kubanga nzeyo I'm talking I'm like nayogera sayogera nalinnya erinnya nalyogedde bamaze kunfuukira kayinja mu ngatto ate naye mba njogera nti Jowy Landa sinagambako mama wa Jowy Landa sinagambako okitegeera ekyantekezeza mu baganda ba Jowy Landa kubanga Charlotte statement gyakoze yagambye nabba engoye ewaaba Jowy Landa nabba essaati ya Jowy Landa n'enziba engoye za muganda we yamwogedde Daisy n'enziba simanga engato and all that essaati gye boogerako kweri ku TikTok yange ya white it's a baseball shirt erimu ebya green nagendera mu baseball shirt yange ngerimu ebya blue the girl liked the shirt Jowy Landa and we exchanged era abaatulaba nga tuzze ku sound check ya ekivulu bakiyitaani Kyaswangzi kyaliwa wane erugogo nga siku eno rest and dry yes abatulaba ku sound check y'olwo olunaku twali tuti ng'ayambadde eri nga nyambadde eno era naye eri yagisigaza kwasobola kubanga nagibba nengirekodingiramu vidiyo etaliemu etali ne interview nga nina eddodo yesaati era gye nalimu eyo ebanzibe okitegeera kati already those are allegations era ate njagala nonya Charlotte muguiding mugambe munnaye kubanga naffe eno tusabula ku internet naye towaayiriza guba musango ate nze nga sagala musiba kubanga bakamusiba juzi ate yabadde akoze eki awo nga walampye mutabani w'omukyala omwana muyimbi bamuyita Lucky Joe nga mwetuzeeko ne bamusiba nakabira ku poliisi ne bamugjayo era nga bw'akoze waneno nga kati oba leero bamukubidde waso I was intending to naye byankutte off guard ndi erize mukwano ndi eri nanga Black November abantu mbayita mujje kulaba mu Japan mujje gye nabadde oshege gye nabadde mba ndi awo nga ndaba video kati video nagirabye nange nenkola ka video kange nenga abannaye nganze era nabagambe banene n'abawagizi wayinza obbeera bwe yanwaniridde oba si kikati oyo mwala omulaba the whole click bonna beetunda ayinza oba ng'alidde sente z'omusajja beetunda yes nabye baana bato baani abo basayirota aye gwe beetunda annyonnyola gwasulawo so in my head I'm like ayinza obba nga bamukubye kubanga statements ziriwo eziti yasose n'agamba namukubye ne musala enviiri oba namutulisiza n'eriiso naye leero mulabye ng'alaba ate nze sikuba we batyo sikuba we batyo sisobola kukuba n'oddamu n'oyogera oba tojja kuddamu kwogera but sooner or later wajja bbeerawo omukube nga ye nze mukubye oyo wanaaba wange nze nja kujja mbagambe namukubye n'ensonga ezimukubiza nga nzoogedde naye sofa ono si wo ono ye si wange enkuba tonnagitegeera gye bamukubyemu sirina nsonga lwaki musalako ayina wanje w'okukwata ayina amannyo bwe ngakola bwe nti waya gonna gayiika enviiri zangu okukola amannyo oba ogajjamu ogatwalawa oyina dento gundi dento kiriniki just nze my anger issues tezitagetinga bintu bitono ndaba bintu ng'oba kufumita no sikusala nviiri that's stupid enviiri ng'osobola noziza ka brush kamu nozitintinga n'onyuma mbe nga nkwadde style sisobola wallahi bilayita loyo mwana sinze yamukubye naye ekirala ekyanti kiri bwe kyekirala omuyimbi ali too naive ali too hungry to make a statement she really wants to make awulira olebudde omanyi ali desperate ayagaayaga lwaki abantu tebamanyi kati olaba nze nina abantu abansanga ne bampita Zubeeda tekisobola kunyiiza waliwo video ebakweza nagateeka niwakakoze eddingo kimanyi kange tekisobola kunyiiza naye kati tayagala kati olaba oyo mwana amufaanana naye nakiwulira ng'ogamba nti nno oyo omwana amufaanana kimukyaya lwaki
tabyagala. She wants to be somewhere, but you need our somewhere awe tebamala gajjawo. One time I was talking about my journey. Nengamba oba ne mu video dori na jogeddeko. Me, I went to school nensoma journalism and mass communication. Nesigwe mulimu gwe nasooka okukola. Alaba n'enteekateeka ye. Era when natuuka nga nabeera mu mawulire, nasooka kuba kitunzi wa radio station, babeera bayiye abakozi, ne bagamba kitunzi ono atunde, agende ne ku mpewo. Ng'akaseera katuusa akatuufu, otherwise temmanyi ebbanga lye namala nga ndi kitunzi. Nenge no mu industry mwendi abayimbi mmanyi. That's how I have a relationship with these people. Badijje bantu bange, wawulira emboozi yange nga njogera ku bantu ye, kuba nakamala like 1 year, guno mwaka gwa 2 mu industry. But bw'owulira emboozi yange owulira ng'ate abantu tusobola kunsanga wantu ng'omuntu tammanyi. Okitegeeza okikolerera gwe togenda tuula wuwo olw'okuba ng'olinawo banno babiri ne speaker ya bluetooth eriko omuzindaalo oyimbirawo ne bakuwagira n'olowooza ffenna tuli basanyufu. Ffe tebijja tunyumira on contrary nti kubanga byali byabakoze eki. Okitegeera. So the girl just needs to work hard. Baraita bakwandikira obulungi obeegobyeko. Obageyeza obamazeewo. Manager yalukyaddeko obudde competing no because they're in the same management. Naye competing kati oli yavuddeyo naga Avapiece yavuddeyo. Kalola Avapiece is the right definition of hard work. Akikoledde saa zino ne wayimira n'agamba nti I'm the queen of the new generation. Tukimwale tulina gwe twebuuzizaako. Avapiece. Yes. Netumugamba yes you are. Kubanga mbana yayitamu nafuna wabaleka kati naye nabanga ali mu kifo kike. Tokyayinza mubala n'aba Jowy Landa. No, awoba okola mistake. Kati Jowy Landa nakatebe ka upcoming artist tekakyamutuulamu. Kati wano wayi tumuyita stagnant artist. Kuba kiganye buganyi. You've tried and tried. Akayimba ka African Girl kalinga mu 2017 oba oluddewo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. My friend, olina kuba ng'okola 10 years of the artist. Bantu bakola 10 years of no omuna katogenda celebrating at 10 years nga wayisewo 25 years. Shuga. Oyo mwana wa 2017. Leka nawe. Data YouTube tukebere. Jowy Landa twakamuli. Data usimia. Kusimu tukebere ku YouTube. Eri ento. Bwemba sijjukira bubi. Bwemba bakayitani agayimba. Tojja bitegeera mami. Olabe saa zino omuntu asobola kwogera nnyimba zo nga ziva off head. There is a problem. Ah, 6 years ago. 6 years ago. Kayimba kakano ka 6 years ago. Kati emyaka 6 emabega. Emyaka 6 gattako giri gye yakoleramu cover song z'aba John Black. Anti yasokera mu cover song. Oba olimbyemu. You need to work harder. Wagambye ebisekiso. Oba sikwa badde ogamba. Oyogera wali wasa mentioning linnya. Those are big allegations. I don't want to go to any court. But yemanyi. Bisekiso yemanyi. Bisekiso yemanyi kubanga yatugamba ba bisekiso. Bisekiso twali naawe nera kabadde mbafune gwe bambaza hagatto. Bisekiso twali naawe ku lunaku lwe watwala essaati yange nompe eyiyo. Twali tutudde Kabaala amafuta bagayita Oryx. Bali opposite ne Total Yerugogo. Wetwanywako ku bubbiya nga tunagenda kuki? Ku sound check ya Nanka. Ya Roast and Rhymes. Bisekiso n'otugamba banno nga bali ba bisekiso era mubikola mwenna. Era nga gwe yasigula kati yete simu tuwandika olugambo. Ngenda bakuwandikira. Oyo yeye wako obujulizi. N'atulaga ne dirido
Njwagwa mukwano tatubulira amannya. Kati tugenda wano. Mbeera ya lugambo. Naye atubanja bulala paadi. Kati wano bisekiso y'ono wamutegedde dda kyemmanyi si kyo yatugamba nti ono anti bali bamuyombera omutegedde bali bamuyombera n'ono kati ye n'amuwangula n'amutwala n'ono bisekiso kuliko n'omulala naye ye tomumanyi kati kaliko olabye akazi ka muyimbi ono kati be yasaba threesome ogimanyi mami si babawala basatu baba babiri n'omusajja omu babawala basatu kati onoomutugamba ddi oyo bisekiso akaddeke kajja ajja nakweyatulira ajja kukola vidiyo ayogere ng'embeera gy'alimu emukakatako okweyantula bw'anaavaayo n'agamba nti ye gwe wabadde ogamba weetonde ani bw'anaavaayo n'agamba yenna gw'ogamba n'avaayo akagato nga kamutuse n'agamba weetonde kati nze leka ne kati gwe oli mamange okimanyi nti nze n'ekigambo sole tuli tutya nze seetonda kubanga sirina kigambo kyenjogera kye salinako oba obaluka Shuga yes kuba sirina kigambo kyenjogera nga sikirinako obukakafu ekyo kyekisooka kyova sorry yange tejja nze nange kenyini I've never been sorry for myself you want me to be sorry nga nze teweesonyiwanga atayo naye amaanyi abantu bagamba otaddemu mangi kati nonno nga sirina naye nze nina kye naakoze saidi yaabwe yakata vidiyo bammeka balina n'omulala obayo wa WBS TV WBS teyavaawo WBS erina tiktok page mwana kyo yakozesa WBS tendi bulungi ekutwala kaguddeyo etendi bulungi yampise malaya yakoze biki naye buli muntu yenna ali mu kuvaayo ng'akola ebintu byakola I want you to know or I want you to be ready to pay for your bikolwazi kubanga nze buli kyenkola ndi mwetegefu nnyo kati okulaga nti oyo muwala sinze yamukubye omuwala yagambye mbu Boboshani yamukubidde ne tumukuba ate namala ng'oli wali bw'oyogera mbu n'ogamba simanyi baba muwuttule mbu wabadde ogyeyo n'akambe tewabiwulidde nga byogera mbu wabadde ogyeyo n'akambe bamusaleesale kati labayo oragize ate Jowy kubanga aliwo omwana bamwita Creed Icon bambi Creed Icon naye kwaliko ku TikTok mukwano gwange yankubidde nangamba ate bino biki bye sitategeera konze kiki nti ate Jowy Landa ankubidde ngamba munze yakubidde Shairo Tambu ne mugamba jjaawo ne mugamba gwe ate gwe nayogedde naawe ddi kuba bagambye nze obwedde abatuma kati eri ku ground mulala ye yamukubidde ku TikTok omulala ye yamukubidde oba Creed Icon ye Boboshani nga nze atabaawula oba kitegeera mbu kati Jowy Landa n'akubira bosi wa Katero bba ne bosi wa Katero bba n'akubira Creed Icon oba akubidde ani awo omulala oba ani omulala gwe yagambye yamukubidde kubidde bosi wa Katero oba ani omulala muwazze n'abayaaye oli munne n'amukubira n'amuyita mu kifo mbu ayimuyina omulimu n'atuuka nga mukuba bukubi naye nkubulira obuvumo bwe nnina mimi obuvumo bwe nnina at least you know it I confront you nzija nenkubuza ebibuzo byange nebikulema nekkuba empiizo seetaaga te bantu bakuleete kumuggyako Shairo tamanyi gy'abeera okiwulidde manyi ne wasobola obbeera waba tasuze ewantu nti ajja sula wali oba wali omumanyi anti twakadropinganga talina mmotoka leka ate naawe kwonoona omuyimbi atambulira mu Uber yabeere n'emmotoka yatugambye nno si muyimbi yagambye muhimbi omuhimbi nange tulina kibuza Charlotte neŋŋamba nze nali njogera nagamba muyimbi kate gwe gwoyombera oyombera ani nti muhimbi
kali muhimbi ki omuhimbi jo ekyo kyo ye queen of the new generation y'abahimbi ne Shuga tebagenda kuwona tebagenda kuwona ne Shuga bagamba kati bagamba okuriyetinza abalabe bangi abalabe batya abalabe bo mbadde n'abameka mbobadde nabangi ate oyongeddeko bwongezi ng'ate nze wembagala siba nnatuukawo abalabe nze njagala mbeeraawo ng'omwami wange yekka yanjagala ng'omuyerere gw'abantu naffe ffenna otugobye nedda gw'oli ku famire ane sogamba mama nga nkyawe kuba muneffe nyoboolina tugaba Shuga tujja kujja noleka nkubuli kati yekagambe mwokumanya muli bantu anti omanyi bulijja naye kati leka nkubuuze obeera otya ggwe n'ogamba noonya muntu agenda kufeesinga Shuga amwambale mu mulimu gw'omugambo n'oleta Shairota ngambye naye bamina kasaasidde onoonya ebyokavumanga konna singa omuntu abatuuza kalamba kivumu ani naani gwe ne Jowy Landa sisobola kutuula na musiru sijja kutuula na musiru kwata olaba oyo omuwala alinga bbi alinga bbi kuba oyo omuwala omulaba wano Namukasa yali amwambalidde omusirusiru nze yali amudefendinga that hooligan that wretched girl bambe tosobola olaba abantu bagamba Shuga bannange tosobola kuluma mukono gukuliisa mmere okitegeera you cannot do that kyova ndi mumubuuza gwe oligamba abantu nti wambirira wankolera ki motherfucker vaayo oyogere ate ekyamazima without fear of favor sikusanga kijja kuba kyakwe nze saagala muntu mubi mu bulamu bwange leka nkubulire Mimi saagala muntu mubi mu bulamu bwange omuntu omubi sikolagana naye okyawa bubi simanyi oba akimanyi saagala nze muntu mubi mu bulamu bwange oyo mwongedde kuli studio the thing was very easy nakola interview nga soogedde erinnya lya muntu ye waaba kitegedde nti ŋŋamba ye yaligambye abantu be bannaayo omuwala mumuveeko because si tteeka nti tulina kuba ba mikwano okitegera osobola osigala ng'oyimba nange nensigala nga nkuba omumwa onoofuna babloga abalala abanako because nze bukyaŋŋambawo mbadde nga mwetya babloga nga bba abasasula ze nga siberako yadde n'ebya andi goba mukwano gwe okitegeera anti kati nze nali mukwano gwe ye teyali yali akozesa yes kati alekerawo okunsindikira tansindikiriza by the way tonsindiikiriza bwe ntuuse ŋŋenda nnemererwa munnaaye okulemererwa nange tugenda tufuka tuti katubulayo kukola tuti contacts z'olinamu mu ssimu yo bonna abawaawaako dda bakwegoba kumanya men they will help you before you sleep with them waakulya that is why you don't have a management otherwise mukwana ajja tuwe contract yaayo babadde nabo omusajja yamujja osanze omuwala bambi yeeyiya Mimi Kampala afunye manager we amukwatako ozze otaddewo nkola ya buguda okitegeera but that management is also not there again because kati leka nkulako nomwana leka nkulage nti kana akawala bambi tekasiima ayagala afune manager amuteekamu ssente naye nga ye yakwata bookings ze nze tegedde nti omuwala musiru olwo manager afuniamu kati sitegeera nanti nange gwe omuteekemu ssente akole audio akole video mbadde manyi naye Jeff ya managinga singa talinga ava piisi yasi yeyambisa linnya lyoli let me tell you Jeff Chiwa is also very very professional to work with a thing like this one oli omusajja y'omu ku bagezi mu industry eno kyova olaba akulekeralekera mu gwe abeesibako bannaye Jeff muliwa n'ogenda ku mmeeza nga tolinako nakatebe kuwona otuula kubanga twabadde ku budget awo ne batandika okuyiya ku butebe obuli awo tumwe kano naye ng'omuyimbi wa kampani yayina waakola ki waatuula ava piisi bwe nkugambira nti weewangulidde looya nze baakunkyaya nga simanyi
era kati akuyingira abayingidde nze sikulimba anti ng'omuwala agatafa ava peace oyo gwolaba mwana wa Katonda omulamu Bikira Maria omutuukirivu ajjudde enneema Ava peace God is called Ava Shuga takukyawanga leka nkubulire oyo muwala ngayinza okutuuza nagamba kati olaba oshegere ageya banna amakulu kati ate nze bw'oŋŋamba nti nno anko yakoze ekikyamu tewetaaga kunnyonnyola birala komaawo kiba kimala nze mba sisobola kwogera naye we musanga mba muyitako mba sijja mmubuuza okitegeera era obulamu bwange bwonna ndoozi omuwala yatukanga ekiseera n'agamba oba oli omuwala namukola ki nga ye simubuuza ntuula waatudde nga nninga wanyiigirako munno okitegeera munne essaawa zino akulya obubi kumbe munnange matako obutako mubi nnyo kati nze bantu bagambe naye banegino mikwano ki nze singa tebavuddeyo kunsibako gwa bubbi nadde sina nsonga lwaki ŋŋamba abantu nti baganda baabalinnyo ennyonyi beeyalanga nko mu ddiiro ewa Jowy nga nko mu ddiiro balinnya ennyonyi ate ne bagenda ezanziba ne bateeka obusolo ku nnyonyi ne bakomawo nga bubasaze ne beeyala munda. You don't tell me you're flying and you cannot rent for your own self. Nze simanyiirwa muntu ajja renti mu busolo kubanze enkola. Can you tell us your job? Kubanga okuyimba tekunnakuwa ssente. Ne bagamba ojereganya abayimbi osobola oyimba Shuga. Iyo wadde ki. Andi abantu balinze kayimbako. Bwe kalinde. Hits. Kayise mu bantu mukwano wendi kati eri management ebe ya mwami nze enfuna yange I already have 4 songs Nicola yaziwandise zawedde Nicola yawandise ennyimba mbuzayo ku voicing ayo ndozanga 2 Little Boss akwandikireyo luyimba ate Little Boss mwagala muna collabo yes mbere ne collabo ya mwami wange ne Little Boss na mwimbi gwe nagabidde collabo mulala DT Ranks namugabidde collabo ngabye collabo nayo kwadde collabo mpadu collabo tugenda kola oluyimba nga baliyita nkutwala oyagala kudda bulimba lwa mwami olwoyi baluyita ntwala ontwala ne baluyita nkutwala kati ffe tugamba ani tutwala tutwala musi omutwala emayi tutwala Jowy Landa wakola akapera neŋŋamba kutidde yoyo waffe va ku ebyo abaana bye beeyimbya kati nze nga nagambye kuyimba nga nagambye kuyimba Jowy Landa alina okuva mu kuyimba nadda wali mu kuyita obuviri ku Gazaland kyekyo anti kapenso nga nasazeewo nti kuyimba oba ogenda yita kapenso ku Gazaland anti oba mugobyeyo mu kuyimba kiba kiwedde ono ye muyimbi waffe kati tuba tukulabyeko nnyo oba olina okuddako ebiweero Black Sugar 256 yes I'm the manager ate nga tugenda kukola duo nange ngenda kuyimbamu naawe so omuyimbi yazze nazze nnyo amanyi nti toyimba ogenda kudda Gazaland ogenda yimba asoose mumaze muwummuza katebe oyo agenze ku Gazaland n'abalala ojja nzija one by one I'll put it to your seats mpola mpola ntugenda kusigalawo abayimba fekka soko nyimbiremu akayimba kooliwa k'omugole omugole Karo Nantongo oliwa oh my baby where you are neda napati jenjagala watenza tali mashini n'emyaka mito mitini wabawo ekibanja kyokka ng'okimanyi gwabireta ekimbunya masuka my baby gwabireta jangu ndabe I wanna see you nze ntidde nnyo leero enjeri ng'erimu ulira muyimbi wange motajja leero nze ntuuse okwekola nga babugumye kati oliwa oh my baby where you are oliwa oh my baby where you are baby take away mena take away mena kuba ntidde nnyo lwakuba musanze nina ekifuba naye nze mbasobola manager Roger akunsabye leero dayira ate jjukira yo tuli tuti manager Roger agenda kuteekamu ssente
I have a meeting with him today. Yes, today. Navudde wano. Hey. Kubanga ye. Ngambe Zuba ngambye. So manager Roger, my manager. Omwaka ogujja anti omwana atugambye agenda kukola concert naye mama oyinza okwera wekka. So concert kogambe ko giteke mu ddiriro ngera boyina ka speaker awo kayimbira era banno abakuwaga naye eno kisokota eno tebagala abayimbi bazze bakambwe kati ate eno olina okujja nga tukumanyi kubanga tujja tula ku posta tulabe kaaliko jjukira ebizigo byeyongedde nga tofaanagana naali wali omanyi wa kizigo alimu ekizigo si alimu waaki alina muganda ye muddugavu ddala bafaanagana kuba oli muddugavu ate and the other sister is the edited version of her yeyainamukwatibwaennakululibwe yafiirwa ne batamuziikirako enso weebuuze lwaki bamuziikira nga neyagenda omuziikira naye yali amugeyeza lwakuba nti no ndowooza Nando Lovers a big heart yagamba kino kyakufiirwa omanye eri abantu abagamba nti omuntu noba badde tomwagala I think that is what Nando Love did but mwe temumanyi lwaki abantu tebagenda muziikira mpisa kyogamba makasoko kiwulira nga abantu bagamba nti alina empisa osobola okuuma obufumbo asobola kuba nabo yadde obulema naye omwana bambi lumu yaŋŋambako nti yasinga okwambala mu industry yakugamba namukyaza naggamba bw'atyo naŋŋamba Pia Pounds alagewa Pia baba mukambwe ndowooza olaba you're speaking without knowledge tusigadde aba sooka onoonyereze mu kwambala kati anti ndi mumugamba asooka kati ontaddewa ojja anti otandika okuba omuyimbi kati mukwano ng'onooyogera olaba nze abayimbi olaba when my man is going to do interviews we talk about what he's going to say namugamba papa ye bakubuuzayo bati oddamu bu ayina piara the fool ava buvyeri najja n'atuula ky'omubuuza kyasanze kyateekawo nze nina ebbere eddungi bakubuuzizza kikyolina ekikuliko ekyenjawulo ng'omuyimbi ebbere lyayimba ddi anti lyatwakitinga abalabi ewaaye eddi ne balaba ennyimba ze balirabira ennyimba nekyo abambi yaŋŋamba ayambala nnyo ekirala naŋŋamba nemubuuza mukazi kigo weegomba n'omuyimbi akwambalira naga atamulabawo bonna bebambala tabitegeera kati kagambe she's suffering from what we call superiority complex it's a disorder madde manyi Charlotte azze nga ayambadde wiigi anti abadde mbadde njagala kati mukube nga balabe nze wenkuba kyemumulabye omwana wamufaananyi abadde bamujja mulinnyo wano abadde oyagala mukomya kulya nnyama kati the girl doesn't research ye by the way wegeneza interviews ezibaza anze ondaba nze ndi mubi nze bro oli ddoogo toli mubi oli ddoogo ayina botiki kati ayambala bulungi kati obuzibu ngenda muyira obufumbo obulala bw'alina ayambala bulungi kuba alina omwami is a very good designer engoye ze si ye muyimbi asinga okwambala but bw'afuluma alabika bulungi mayize ndi w'amazima newankubadde kati kantamye mpulira ne wano kampunyiridde wano wonna naye kambala bulungi that's for a fact because kalina omusajja ali e London akaweereza engoye nga si ono bwe yabadde ayagala okubba ku ava oyo naye mulala sigenda babala genda kulekeralekeramu omanyi until further notice omanyi nze akatima kange kalungi lwakuba mwalemerera okategeera kasabulayi omwami tannakubirako nti ebyo bintu biveeko omwami bintu ki byemba nvaako byenkoze bino byokola nga taliiwo sinanze byonoonye Kampala yonna bukyanga avaawo kyokka ku live namulabye ku live nga ndi mu fake account omwana n'amugamba bannaaye okimanyi nti nno mami black family yakubye Charlotte n'agamba omukyala wange tasobola kukuba yadde enswera kyokka nze mbagamba sina gwe nakube mwe muwakana n'amubuuza wano wezozze ku poliisi nze Oceani obana tetumanyi oba tunaamalako naye atuyambe buyambi olumukkirize bye tumugamba annaye nze mundeke bambi so banaye mugende ku Gibbs Bridal mujje tubambaze festive season yino mujje wano ku Mimi's Glamour tubambaze engoye weeziri ate ne ku Gibbs naye waggule so
Shuga and the husband bali bulungi. Shuga talina gwe yakubye. Yes. She's such a disciplined I'm girl. picking my man on the 29th. Yeah, Namukima ndio kenzije mu concert yaffe. Ye wa Shalom's official MC. So olw'omukaaga luno tuli ku Kevin Gardens. Yes. Ono ye official MC. Yes. Friends of Shalom. Tandika ne saa 12 waliyo na awards. Siwangula award ya best artist of the year. Temumpa award ya sinayimba naye bagenda okusimba award best artist of the year. Best musician. Nina kwagenda award nga zabayimbi obanga zaffe nabo bamumwa. Nteeka okubanga nnina. Nti agenda oswaza mikwano gye. Abatali mikwano gye. Ffe mikwano gye. Alemetuwa. Shalom. Namugambye eddawo tugenda okwawukana ng'amabina. Tugenda kwawukana. Kati jjuka nze MC sola ku wamanja kwata award wendaba nga zibusigaddeyo bbiri emungi kuwe emungi sigazi. Tuwedde. Tulina gye tulaga tewali budde. So TRA Investments ali awo wakiseka alina rims ennungi. Genda obeerewo ng'ogenda ofune rim ennungi. Kakkala. Ate ye Rachel Auto Parts naye ali awo wakiseka. Bannaye omugagga Rachel. Yenna. Bannaye Rachel atunula bulungi. Ayogera yafaananamu ava peace. Anti oli Bikira Maria kati. Bannaye mulungi. Rachel ava peace auto spare parts. Yes. Because when you're beautiful now, we shall tell you when you look like Ava Peace. Oh my God. Yes. Nawangula na award. Female artist of the year. Nawangula neri wendala. Male artist of the year. Hey! Nawangula artist of the year. Best comedian of the year. Nawangula best contemporary artist of the year. Nawangula fashion designer of the year. Nawangula award is best presenter. Best presenter of the year. Best news anchor of the year. Best YouTuber of the banai. Ava peace atuyamba buyambi kati okubeera mu Uganda. Ne baba muta. Shuga takuwala nanga. Atuberekereze bannange. Choka na award zomako okujja zonna nzirabako mannyage. Nga kutandika. Neza Shalom zandibere. Song of the year. Next year. Nze nja bwato kama. Eyo family okumanga ye ino omukisa. Muganda we yakola akayimba. Muganda wa Vapisi bamuyita Melissa. Melissa ate naye ayimba bulungi. Olaba family enteeketeeke. Ey'abaana abateeketeeke. Bo bali mu kuyimba bayimba bulungi bonna obalaba bambi balabika bulungi. Beeru. Ate nga byo original. Binyuma. So Ava Peace so far. Nayo bakaro Nantongo yamize ku malusu. Karo tanamira ku malusu. Karo omugole waffe ow'omwaka ebigambo bingi mugenda byogera naye Karo agenda mu bufumbo. Kibawe ekyokuyiga. Bwayogera ofumbawa. Bwayogera ofumbawa. Tubabuuze omusajja ndaba tamusaana gwakusaana owuwaliwa. Akusaana owuwaliwa. Omusajja nze ndaba nga atalina ssente owuwa alina ssente yakuwasa. Naye mmwe kale abantu bamanyi yakuproposingira ddi. Nze ndaba Karo mukulu ku muvubuka gw'omuto nga tebakuwasanga. Karo omukulu avudde ku lujja tetwagala tubuulira kasasiro ekintu kiri kimu kyokka Karo omugole. Omanyi nina kadi nawe olina kadi. Nina. Bagikuwa mukwano tuli fembi bakubira tuli ffenna ku speak. So njagala bategeeza tetwagala wulira kigambo kyonna sofa omugole ali mu Kampala bamwita Karo Nantongo. Kati mukwala toto manyi kinsanyusa kubeera nti nno Karo munnaye aba mujja wange anti amutwala mugave. Mwenna mwafumbirwa abagave bali serious. Banna abagave bali serious. Mbula okukyusa ekika ky'omusajja n'engende mu bagave. Abenga bindabanga ababulaabula. Abenga bitebalina buzibu ko oli tomera ow'enkima. Mama woli bogenda kwagala omusajja ow'enkima jangu ng'olamye ng'omayine gye bakuziika awo olyoko omira parado bulina ku parado n'agaana n'odda ku gufeni byonna painkiller obima ndeka nze tonyongera. So Karo Nantongo yenze flower girl we. Nedda toba flower girl. Yes. Yanonze. Mami. Nganze flower girl we. Mami. Bana abaana abagenda soko kuyiwa obumuli. Daba ababwati flower girl. Yenze flower girl wa Karo. Alright chichi. Nechi ngwonja samira mpola. Mbuziza nekirala bannange mwejjeemwe fitina. Prima wamulabye? Prima jonkera omugole.
prima ojjokera omugole tokanga adibye bitya mujjonkera omugole naye omugole alina omusajja ate omusajja yebawangadde. It is now By the way, they were 9 talking about her dress years. code. I feel like weyayambala ewamolina ntumi omukazi yali smart naye just a little decent tasa aleka amagulu ge bweru n'ambaliramu ka bode sooka bagamba ngato yamasaamasa bali bagala mama ezikidde nga balaba n'engatto ne yaabwe earring ne necklace nga balaba n'engatto zaabwe abaffe twima nga walaba n'engatto yo omusajja kalo gwe yafunye bw'aba muto anaamuyonsa nakkuta nze nange ebintu ebimu tubireke ate nze lwakuba sagala ebyo ate ekirala ebyo byonna byonna bye boogera tetubiwulira bannange sofa tuli mu nteekateeka za mukolo neyabba wange za lunaku lwerumu si 14th onoowulira omuliro kati olwo lunaku tugenda dwefuga kiba tugenda kuba bayimbi nga tutekayo konsati y'abayimbi babiri buli valentine executive captions konsati ogikwata ogireka adage nga ya neba naye twali tugenze mu lunaku lwati lwa muyimbi waffe omuyimbi era ategeka tagenda tugenda nteekayo so betutayise ku mukolo tokigeza naina mukwaya wange spice daya spice oba ali mu mbeera bambi namulaba okumanya nze nagamba nze omutwe mba musiimi nagenda ku press conference ya King Saha nenange ebbugu mulimu tanga ninafa neŋŋamba neewujjizaki ng'omugagga teyeewujja neewujjizaki nga namukwaya spice daya ali wali teyeewujjiza nembagaba nemunyambe mumwefaani nzoba nfa nenfa mumuwefaani byolidde obiridde mumuwefaani spice waffe yalidde ki mumuwefaani nemuwafaani nampubira bwati nemugamba nkugambye ndowooza lisi yange yateredde kati alonna ntongo Spice Diana ava peace Baba Daya oyijavaako Baba Daya tasobya owaliwo omwana omusirusiru gwe waleeta aŋŋamba nali ŋŋenda muwa empya oyo nali mugomye omwana lwaki wamwe yetonda weno channel ye executive media Baba Daya mukama waffe eno channel yiye Baba Daya tasobya Baba Daya tayogerwako Baba Daya mugagga wange Baba Daya nsobola okugwa natuyitako Baba Daya malayika Baba Daya Bikira Maria leka n'okuleka so wegayaza kuliko omwami wange ye abakulembera wali kati abayimbi saagagatawo bayimbi basajja mbadde kubakyala ani gwendeseeyo yeeyo tujja tutambulira awo until further notice kuliko aroma aroma ayimba nyimba ki penzini peyole wa Luswahili yakolo yalimba it is featuring Beatrice bambi lavo nyingi yola yola lavo nyingi nababo abayimbi bawano muyimbi wange ngenda kuba manager wo nzimbe ennyumba naawe tutuuke okwawukana nyumba njagitwala nedda tugenda zimba ennyumba eza nya atwakamala concert eja nkuwaako 2 n'otwala 2 nyinza nenyiga nenkuwa 3 oyinza nonyiga zonna nina omusajja yes banayedda nakafumbirwa weewalala mwana gwe otulwana olwana akantu katuberekereze bannange agende wa kulawuni Japan mugambe abantu bankubira amasimu nga baagala ggwe nga bakutegeeza nti essimu yaabwe ye ey'okudduuka bagikubako waliwo omukazi agikwata bawuli abakazi n'agijjako ninamutegeeza nekirungi bakala nti bompa mbatuusa okimanyi nti nze nderivalinga n'okuderivalinga nenkigula nenkituusa wooli negamba ebale tuwagira kale musiibe bulungi mweraba babai wabi producer asi wabi omuyimbi kimu ekyo omuhimbi kimu ekyo omuhimbi Executive Media. Focus, innovate, succeed.